الحمد لله أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته. أحمده سبحانه وأشكره على جميع نعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد المتقين جزيل فضله والخلود في جنته. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، أنار للسالكين طريق سنته، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته. أيها الناس، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله، فاتقوه في الغيب والشهادة، وراقبوه في جميع أحوالكم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، إنكم تعيشون في أيام مباركة فاضلة، وهي أيام 10 ذي الحج، والتي أعظم الله شأنها ورفع مكانتها، وهي من أفضل الأيام عند الله تعالى. atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala nyini matenda amajjuvu agatabeeranga mu bukendeevu. Ye mutonzi waffe Allah subhanahu wa ta'ala agabirira ebiri ku lukalu, ebiri mu nsi n'ebyo ebiri byonna ne mu ttaka abigabira ye Allah subhanahu wa ta'ala. Asaana okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala asinzibwa, yatukolera obulungi bw'ennaku zino n'atubuulira obulungi obuzirimu, era n'abeera nga Allah subhanahu wa ta'ala rafa makanataha, yasitula ekifo olw'obulungi obuzirimu. Nsaba okusaasira n'emirembe bidde eri ow'ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, eyatugira n'eddiini yaffe ey'Obusiraamu. Allah gwe yasindika gye tuli rahmata lil alamin, nga kyakusaasira eri ebitonde byonna. Tubeere nga Allah subhanahu wa ta'ala tumutya fil ghaibi wa shahada, wonna bwe tuba tuli mu kyama ne mu lwatu, era tumanye nti Allah subhanahu wa ta'ala yuraqibuna, Allah atulondoola embeera zaffe zonna. Baganda baffe Abasiraamu, innakum ta'ishuna fi ayyamin mubaraka, tuli mu nnaku zino zituwangaliramu ennaku ez'omukisa, ennaku 10 ezisooka mu mwezi guno ogwa Dhul Hajj, olwaleero gwe tulimu. Allah ze yagulumiza n'asitula ibaada mu zo. Yagamba ow'ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam: ma min ayyami al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah ay min 10 dhil hajj. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع. ow'ekitiibwa Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bwe yali atubuulira obulungi obuli mu nnaku zino 10, yagaa nti ma min ayyami al-amalu as-salihu fiha, teriyo nnaku ng'omulimu gw'ozikoleddemu omulungi Allah agwagala nnyo mu nnaku zino 10 ezisooka mu mwezi ogwa Dhul Hajj. Basahaba baabuuza Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ne bamugaa nti ya Rasulallah wala al-jihad, kebere jihad? Nayagaa nti illa rajulun kharaja binafsihi wa maalihi walam yarji, okujjako omuntu ng'afulumye ye kennyini mu kkubo lya Allah mu jihad, n'emmaali ye n'abeera nga takomyewo. Kitegeeza ennaku zino baganda bange Abasiraamu ze tulimu nnaku za kitiibwa nnyo eri umma ya Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam.
tuberenga tukoleramu emirimu emirungi egitutuusa eri Allah egitusembeza gyali, emirimu egy'obwetteeka ka salawaati al-khamsi fil jamaa, ng'okusaala esswala 5 mu masjidi, okwewalira mu haramu, kubanga si kirungi muntu kujjumbira kukola mirimu ate nga haramu tamwewaze, kubanga haramu asobola okukosa emirimu gyo n'obeera nga tofunye mu mpeera. Ennaku zino zitulimu za kitiibwa, nnaku za mukisa. Allah yasitula ibaada mu zo n'azisikkulumya ku nnaku endala ala wajihi al-itlaq. Kati ennaku zino zetulimu tukozese obulungi obuzirimu, zigenda era zitambudde. walakad adraktum awwala hadhihi al-ayyam faman kana fima mada minha muhsinan falyazdadil fi ihsanihi. Abadde nga anyiikira mu zo ng'akola ebirungi, abeere ng'ayongera okukola ebirungi ebinaamusiimisa eri Allah subhanahu wa ta'ala. waman kana fiha muqassiran mufarrita falyatadaraku ma bakiya min ayyamiha. Abadde akyagayadde mu zo n'abeera nga yeegayaliridde, abeere ng'afuna ekitundu ekisigadde mu zo, abeere ng'akoleramu ebirungi ebyo ebinaamutuusa eri Allah. fakad bakiya minha afdalu ayyamiha wa hiya yawmu arafa. Obulungi bw'ennaku zino musigaddeyo ate olunaku olusinga mu zonna, lwe lunaku olwa Arafa. dhalika al-yawmu al-azim, olunaku luno olw'ekitiibwa, olunaku olwa Arafa, alladhi akmala Allahu fihi ad-din, Allah lwe yajjuza eddiini yaffe ey'obusiraamu. wa nazala fihi qawluhu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina. Baganda bange abasiraamu, yenna abadde akyagayaliridde ennaku ze twatandika n'abeera nga Allah akyakutuusizza olwaleero, wakyasigaddeyo obulungi bw'olunaku olusinga ate zonna, lwe lunaku olwa Arafa, olunaku olw'ekitiibwa, lunaku olugulumivu. Allah lwe yajjuza eddiini yaffe ey'obusiraamu, olwaleero gye tweyagala nayo. Allah mwe yassa etteeka lye eriga nti al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina. Ayo yakka ku lunaku olwa Arafa. Kyova omu ku Bayudaaya yali atambula mu nguudo z'omu Madiina n'asanga Khalifa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, n'amugamba nti fi kitaabikum aya law nazalat fiina ma'ashara al-yahud. Yamugamba nti mu Qur'ani yammwe gye musoma mulimu aya, naye bakubanga yakkira kufa Abayudaaya latakhadhna dhalika al-yawma 'ida, olunaku olwo twali lufudde nga lwakujaguza. Umaru n'amugamba nti aya ngimanyi, n'ekifo we yakkira ye aya gye ffenna gye tumanyi obulungi. Allah lwe yassa etteeka lye erijjuza obusiraamu. Allah n'agamba nti al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina. Busiraamu bwaffe bwajjula ku lunaku lwa Arafa. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yali mu hijjatul wadaa, hijja ye yasembayo, n'akola samala ey'obusiraamu, n'abuulira abasiraamu ensonga eziteekeddwa okubeera nga zibagasa. N'olw'ensonga eyo, baganda baffe abasiraamu abadde bagayadde, waliyo olunaku olw'ekitiibwa olutateekeddwa kugayaala, olutateekeddwa kuyitako olw'obulungi bwalwo, olw'enkizo yalwo. Allah bwe yali alwogerako yaga nti wa shahidin wa mashhud, muzimu ennaku Allah ze yalayira olunaku olw'ekitiibwa, olunaku lwa Arafa. Olunaku olw'ekitiibwa wa huwa rukunul hajjil a'zam, y'empagi esinga obunene mu mpagi zonna eziyimiriddeko hijja. man lam yakfu bihi min al-hujjaj fala hajja lahu. Yenna haja atasobodde kuyimirira mu mpagi ya Arafa n'abeera nga Arafa emuyiseeko, aba talina hijja. yawmu Arafa yawmun adhim tughfaru fihi zallat wa tukaffiru fihi sayyi'at. Allah atusonyiyiramu nnyo ebyonoono, n'atusonyiyiramu nnyo Allah okuseerera kwaffe. wa ya'tiku Allahu azza wa jalla fihi man sha'a min ibadihi min an-nar. Era Allah ata baddu be baba yagadde Allah n'abajja mu muliro, n'abeera nga abayingiza ejjana.
Aisha radiyallahu anha yajja ku wekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam n'amugamba nti ma min yawmin, teriyo olunaku akthara min an yu'taka Allahu fihi abda min annar min yawmi Arafa, teriyo olunaku Allah lwasinga kutansingo z'abaddu kubajja mu muliro nga lunaku lwa Arafa. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yali atubuulira obulungi obuli mu lunaku olwa Arafa, engeri Allah gyatusonyiwamu amazambi gaffe, era lwe lunaku olukyasinza okubeera nga lukoza shaitan, kubanga etunuulira abaddu nga Allah subhanahu wa ta'ala abasonyiwa, nga Allah abayingiza ejjana, abajja ensingo zaabwe mu muliro nga Allah abateeka mu jjana. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza baganda bange abasiraamu okubeera nga tulukoleramu ebirungi, tulusiiba. wa yushra'u fi yawmi Arafa lilhajj wa gayrihim an yakthuru min ad-du'a, bahaji n'abatali haji abasigadde Uganda, kyamumbeera Allah subhanahu wa ta'ala n'owekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam okubeera nga Allah yatulagira, n'owekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam okubeera nga tukoleramu emirimu emirungi. Olunaku olwo olwa Arafa kyagalibwa okubeera nga tuyitiriza edduwa nabbi sallallahu alayhi wasallam gye yagamba nti khairu du'a du'a'u yawmu Arafa, edduwa esinga obulungi yedduwa y'olunaku olwa Arafa. Nabbi n'atukubiriza okubeera nga tuyitiriza okugamba ekigambo ekiga nti la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir fa akthiru min hadhihi ad-da'wa. Yitiriza nnyo ekigambo ekyo ku lunaku olwa Arafa, alhajj wa ghayru alhajj, yenna haji n'atali haji, lianna fiha at-tawhid, kubanga ekigambo ekyo ekijjuddemu okwawula Allah okumutongoza mu bwomu bwe. Fa akthiru fiha min hadha al-yawm, mukiyitirize nnyo okukyogera ku lunaku olwo olwa Arafa, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti khairu du'a, edduwa esinga obulungi, edduwa esinga baraka, du'a'u yawmu Arafa, yedduwa y'olunaku olwa Arafa. Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'agamba nti khairu ma qultu ana wan nabiyyina min qabli, ekigambo kye nasinga okwogera ne bannabbi bonna abankulembera bayogera ekigambo ekyo ekijjuddemu obumu bwa Allah, okutongoza Allah, ng'ate ekigambo ekyo dduwa. Fa akthiru min hadhihi ad-da'wa, muyitirize nnyo okubeera nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala n'ekigambo ekyo nga tugamba nti la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ekisinga okwennyamiza kwe kubeera nti omuntu asobola okuwangala mu lunaku olwa Arafa, walam yukthiru min hadhihi al-kalima, n'abeera nga ekigambo ekyo tayitiriza kukyogera, hatta nga n'abamu kibalema okwogera. Abamu ne babeera nga bali mu byakusala bisolo, kunoonya bye bagenda kusala, bye bagenda kulya nkya. Baganda bange abasiraamu, Allah atuleetera obulungi buno obwa sizoni olw'okutwagazisa n'okubeera nga minzaani y'emirimu gyaffe gizitowa mu maaso ga Allah. Tuyitirize nnyo okukyogera, tekitwala sekendi bbiri, naye ebirungi by'oba ofunye eri Allah birungi biyitirivu. Wa mina sunna fi yawmu Arafa, mu ebyo ebiri sunna ku lunaku olwa Arafa, an yasuumahu ghayru alhajj, kwe kubeera nti omuntu atali haji yasigadde Uganda okubeera nga asiiba olunaku olwo. Lianna siyamahu yukaffiru sanatayn, omuntu buli wasiiba olunaku olwa Arafa Allah amusangulako ebyonoono amazambi ge ga myaka ebiri, sanatan qablahu wa sanatan ba'dahu, Allah n'amusonyiwa amazambi ag'emabega n'amazambi agali mu maaso. Baganda bange, tusiiba olunaku olwa Arafa. Abo bonna abateekeddwa okubeera nga basiiba, okujjako oyo alina udhurun shar'i, ekisonyiisa eky'obusiraamu. Naye oba tolina kisonyiisa kya busiraamu, kuggwe yenna atali haji ateetaba emikolo gya hijja, kiri sunna okubeera nga tulisiiba olw'obulungi olubulimu. Yagamba nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam,
siyamu yawmu arafa okusiba olunaku olwa arafa ahtasibu ala Allah nsubira eri Allah an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu kwe kubeera nga Allah tusonyiwa ebyonoono ebyakulembera n'ebyonoono byaffe biri emabega. Ani mufa atasobya atalina mazambi? Ani mufa ataseerera? Teriyo kitonde mulya mmere ali ku nsi kuno illa wa yaqa fi dhunub wa yaqa fi zallat wa yaqa fi sayyi'at. Teriyo muntu yenna mulya mmere okujjako nga yeebagala amazambi, okujjako nga aseerera n'agwa mu nsobi empitirivu. Allah akuwadde chance Arafa ekusanzeewo n'oleka okwerekereza olunaku n'otalya ng'ogenda kulya olunaku olwa Arafa n'olwa Idi olye n'ennaku eziddako. Naye nga Nabbi atubuulidde obulungi enkizo eri mu lunaku olwa Arafa, n'atubuulira ebigambo ebiyitirivu byetuteekeddwa okubeera nga tuyitiriza ku nnimi zaffe okubeera nga tubyogera. Baganda bange mbakubiriza nga nange neekubiriza okubeera nga tusiiba olunaku olwa Arafa. Fa ahrisu ibadallah ala siyamihi, tubeere nga tufaayo nnyo okubeera nga tulusiiba. Wadhkuru gairakum bifadlihi wa ajrihi wa'muru min Allahi wa'muru min walakum Allahu amrahu bistiglali ma bakiya min hadhihi al-ayyam. Tubeere nga tukozesa akaseera akasigaddeyo mu nnaku ezo naddala olunaku olwa Arafa nga tunyiikira okubeera nga tukoleramu ebyo ebirungi ebinatuusa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Era tubeere nga tusonyeramu bannaffe. Wajtahidu fiha, tubeere nga tunyiikira mu nnaku zino. Wajtahidu min hadha al-yawm min ad-du'a, era tuyitiriza okubeera nga tusabiramu nnyo Allah subhanahu wa ta'ala nga Nabbi bwe yatugaa nti khayru ad-du'a du'a'u yawm Arafa wa adhiru fi yawm Arafa at-tawba wal istighfar wat tadhallul. Tubeere nga tuyitiriza mu nnaku olwa Arafa okuyitirizaamu nnyo okwenenya, okugonda mu lwo, okubeera nga twewaayo eri Allah subhanahu wa ta'ala, wannadamatu wal iftikar, n'okubeera nga twejjusa ebyo byonna ebituyiseeko omwaka omulamba. Tumaliriza omwaka ogw'obusiraamu, gwe mwezi ogufundikira omwaka ogw'obusiraamu. Tubeere nga twejjusa ebyo byonna ebituyiseeko, tubeere nga tukolera mu tawuba, tubeere nga tubeera bagonvu mu lunaku olwo, kubanga bingi nnyo ebituyiseeko omwaka mulamba. Kyalibadde kyagalibwa kwabo bonna Allah subhanahu wa ta'ala bawadde obusobozi mu byenfuna okubeera nga bawa zaka olw'okufundikira kw'omwaka guno ogw'obusiraamu. Baganda bange abasiraamu, tubeere nga tufumiitiriza ku lunaku olwo olw'ekitiibwa nga tutunuulira bahaji fi sa'idin wahid, abayimirira mu lusenyi lumu, wakifuuna mutadhalliluuna munkasirun, nga bonna bagonvu bambadde engoye enjeru nga batongoza obwemu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ojjukiremu olunaku era Allah lwagenda otuyimiriza ffenna ku lunaku olwa qiyama nga ffenna tuli bawombeefu nga teri yayatula kigambo kyonna. Otunuliranga embeera ebeera fi mawqifu yawma Arafa, abali mu lusenyi olwa Arafa nga bayimiridde fi sa'idin wahid, nga bonna baliko Allah nga baga nti la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tadhakkaru hadha almawqif, lowooza ku kuyimirira okwo kwe tugenda ffenna okuyimirira mu maaso ga Allah nga teriyo avaamu kigambo, nga teriyo ayogera, nga ffenna tulindirira Allah ki kyatusalirawo. Ebyo byonna bitujjukiza olunaku lw'okuyimirira mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tuyitirize okwenenya, tuyitirize okukola istighfar mu lunaku olwo nga tukola emirimu emirungi, nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atusaasira. Tumusabe nnyo Allah mu lunaku olwo olwa Arafa. Ayitibwa Abdullahi bunu Umar bunu al-Khattab radiyallahu anhu, okumanya bayitiriza nnyo okutegeera olunaku lwa Arafa n'okusabiramu Allah subhanahu wa ta'ala. Ra'a sa'ilan yas'alu an-nas, yalaba omuntu asaba ng'asabiriza abantu yawma Arafa, ng'asaba abantu ku lunaku olwa Arafa. Faqala, kyava amuga nti ya ajiz, ng'olemereddwa nnyo, afi hadha al-yawm tas'alu ghayra Allah ta'ala,
olunaku luno osobodde n'okusaba atali Allah ng'eyali badde asaba ye Allah. Baganda bange, olunaku olwa Arafa lunaku lwa dduwa, lunaku lwa kwegayirira Allah. Abdullah ibn Umar ye bwe yalengera asaba ku lunaku olwa Arafa yamwewuunya n'amugamba nti ya ajizu, ng'olemereddwa nnyo. Lunaku olwaleero olw'okusaba Allah gw'osazeewo okutambula mu bantu ng'osaba. Yali ategeeza ki? Ebizibu byaffe tubiroope eri Allah, obwetaavu bwaffe tubunnyonnyole Allah. Lunaku lwa nkizo. Allah subhanahu wa ta'ala asonyiwa, ajja abaddu be mu mbeera embi n'abazza mu mbeera ennungi, n'abajja mu muliro Allah n'abayingiza ejjana. Fa akthiru fihi min ad-du'a wal istighfaru wat tawba wan nadama. Yitiriza mu lw'okwenenya n'okusaba Allah akusonyiwe, musabe ebyetaago eby'eddunya ne akhira, n'okwejjusa ebyo ebikuyiseeko omwaka mulamba omuli obukendeevu. Tusaala esswala mu butali budde bwazo, esswala ne zituyitako nga tuli mu kuyiriba, esswala ne tuzituyitako nga tuli mu kunoonya dduniya. Wejjuse ku byonoono byo, nejjuse ku byonoono byange. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah wa tubu ilayhi innahu huwa albarru wa huwa at-tawwabul karim fastaghfiruhu. Alhamdulillah ala ihsani والشكر له على عظيم نعمه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المسلمون، baganda bange abasiraamu, nziramu okubajjukiza nti tuli mu nnaku ez'ebbeeyi. Mwonna mu mbeera yonna ey'obukendeevu tukozesa ate omukisa Allah gwatuwadde baana abatuusizaayo nga bakyali balamu, nga batuuse mu lunaku olwa Arafa, ye wiiki ejja olunaku olwokubiri, okubeera nga tusiiba, tuleete enniya zaffe ekiro, tusiibe olunaku olwa Arafa, ate tuyitirize mu lwo okubeera nga twetonda eri Allah subhanahu wa ta'ala, n'okubeera nga tuyitiriza okusabiramu Allah. Tunoonye nnyo ebiseera ebyanukulirwamu ennyo edduwa mu kuvunnama kwaffe nga tuli wansi mu swala. Wa baina al-adhani wal ikama, wakati w'okwazina n'okukima esswala. Wa thuluthu al-akhir min kulli layla, n'ekimu ekyokusatu ekisembayo buli kiro. Wa fi akhiri saa min asri yawmi al-juma, n'akaseera akasembayo oluvannyuma lw'esswala ya asiri olunaku olw'ejjuma. Tubeere nga twesabira n'okusabira abasiraamu n'okukakasa nti bye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga atwanukula. Baganda bange abasiraamu, lunaku olwa Arafa, lunaku lwa bbeeyi, tubeere nga tukoleramu ebirungi era tubeere nga tusiiba. Mu bimu ebirungi bye njagala okusembayo mu khutuba eno, lwe lunaku olukwatagana ku lunaku olw'enkeera nga tumaze okusiiba olunaku olwa Arafa, olunaku olw'okusaala Eid al-Adha, gye tumanyi obulungi, Eid enkulu obusiraamu gye bwatukubiriza, era neyitibwa al-Hajj al-Akbar, hajji esinga obunene, kubanga mulimu okusala ebisolo nga Allah bw'ategeeza nti fasalli li rabbika wanhar. Musale ku lwa Allah, ate era musale ebisolo nga musala ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuleme gayaala, abamu bagayaala nga baga nti ate nzize nsalako enviiri, nzize nsalako enjala, tekigaana kusala kisolo. Hatta obusobozi newoba tobulina ng'obadde ozza osala enviiri, oyinza obufuna ku lunaku lwennyini olwa Eid, hatta oyinza n'obufuna enkeera lwa Eid, kubanga ennaku 3 oluvannyuma lwa Eid zonna za kusala bisolo. Tubeere nga twenyagira empeera eziri mu kusala ebisolo. Bwe tumala okusala ebisolo nga tujjukira sunna ya Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ne nabbi wa Allah yitibwa Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam, abasala fakulu minha, ekisolo ky'osaze dyako, wa atmimu al-ba'is al-fakir, muliseeko ne bannammwe abeetaavu era musaddaakeeko era mugabe. Tugabe ku ebyo bye tusaze, tusaddaake ku ebyo bye tusaze. Ebintu bino byanjawulo, abasiraamu tebabyawula bulungi. Okusaddaaka kirala n'okugaba kirala. Okusaddaaka, osaddaakira oyo akuli wansi mu byenfuna mu mbeera. Ate okugaba, osobola okugabira oyo ali waggulu mu byenfuna
ng'akusinga. Omuli bamulirwano oluusi nga sina basiraamu. Bw'osala ekisolo ko konna kugaba n'ogabira abakwetoolodde, ab'eŋŋanda, bamulirwana n'abantu ababulijjo, hatta n'abagagga. Mugagga ayinza okubeerawo nga tasaze, naye ate gwe n'osala embuzi yo n'omuweereza. Olaba omuteekamu kiri n'aga nti Zaidi asala atya, nange kansale at least enkya kansale nte. Okwo kye bayita okugaba hatta n'atali musiraamu. Oluusi bannaffe abo abatwetoolodde ku mirirwano abatali basiraamu nga n'ebikuta ebiriisa ebisolo bye tugenda okusala be babituwa, nga n'oluusi batuyambako. Si kya buvunaanyizibwa kuyisa buveera nga ye ali awo atunula. Mubagabireko, musaddaakire abeetaavu min ikhwanikum almuslimin, mu baganda bammwe abasiraamu. Musaddaakire ab'eŋŋanda zammwe, mubaweereze ku nnyama eyo gye musaze ate nga nammwe muliddeko, bwe tujja okufuna empeera empitirivu. Ekyo kye tuba tusaze ku lunaku olwa Idi, ate omusiraamu takkirizibwa kukitunda gwasaze, wadde eddiba, wadde omutwe, yeyo yonna gitwale nti saddaaka, gabira abantu, hatta n'eddiba ligabe. Naye abasiraamu bangi tusuula empeera ne twerabira ensonga y'okusala erimu obulungi. Bannange teriiyo mulimu Allah gw'ayagala ennyo ku lunaku olwa Idi nga kuyiwa musaayi. Okuyiwa omusaayi ku lwa Allah kyalaga wala. Kyova olaba bonna abaguyiwa nga tebaguyiye ku lwa Allah baba bafulumye mu ddiini y'obusiraamu. Kasita osala nga tosaze ku lwa Allah, bameka abasala nga basalira kabuli, bameka abasala nga basalira majinni, bameka abayingidde mu masabo abasawo ne babasazisa ne baba nga bakoze shiriki. Naye omuntu n'obanga oyiye omusaayi ku lwa Allah, kul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Eyo yonna ibaada yeetongola ku lwa Allah, ibaada yeeyawulidde ku lwa Allah gy'oteekeddwa okutuukiriza ng'ogituukiriza ku lwa Allah. Era tugoberere ennyo shuruutu ezituukiriza ekyo kye tuba tusaze. Okutunuulira ensolo egenda okusalibwa, bw'oba ogenda kusala ŋŋamiya, eteekeddwa okuba nga eweza emyaka 5 emijjuvu. Bw'oba ogenda kusala nte, eteekeddwa okuba nga eweza emyaka 2 emijjuvu. Bw'oba nga ogenda kubeeramu abo abagenda okusala embuzi, sala embuzi ng'erina omwaka mulamba omujjuvu. Bw'oba ogenda kusala ndiga, weetegereza okulaba nga eweza emyezi 6 emijjuvu. Kye tusala kiteekeddwa okubeera nga salimata min al-uyub, tekirina kamogo konna, era nga si kikovvu, tekirabika bubi, wabula nga kisanyusa kubanga kigenda kusanyusa Allah. Sala ekirungi ekisinga okuba nga kirungi. Abamu batera okusuubira nti oba embuzi gye balaaye oba entendaawe nti tebagisala. Ekituufu kiri nti gye balaaye esalibwa, kubanga ekigiraayisa kugisavuwaza na kugigejja. Ate nga Allah ayagala nsava, Allah ayagala kirungi, obwo si bulemu. Twegendereza okubeera nga tetusala nsolo eriko bulemu, oba eyo gy'olaba etalina bwongo, oba eyo gy'olaba eyatomerwa ne bagikolako amayembe. Neyinza okuba nga obutonde bwayo bwebwo Allah yagitonda gye bayita enkunku. Ako si kamogo akagigaana okusalibwa. Baganda bange, tusale ekyo ekirungi. Bwe tumala okusala ekirungi kye twetegerezza, tugobere sunna ya Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu kubeera nga tugaba ku ebyo bye batuwadde nga bwe nnyonnyodde. Ennaku zonna ezo okutandika olunaku olwa Idi n'ennaku 3 oluvannyuma lwa Idi, ennaku za kusala bisolo, ayyamu tashrik, ennaku ezo ez'okwanika ennyama, ayyamul akili wa shurubu wa dhikirillah, ennaku za kulya, kunywa na kutendereza Allah. Kyova olaba Idi eno nkulu ya kitiibwa nnyo gye tuli ng'abasiraamu. N'olw'ensonga eyo tusale ebisolo ate tubigabeko. Twenyagire mu ibaada ey'okusala ebisolo, era omanyize n'abantu bo okubeera nga basala ku oyo ina Allah subhanahu wa ta'ala gwawadde obusobozi okubeera nga asala. Ekiseera utandikira okusala, senga tumala okusala esswala eya Idi, tubeere nga tutandika okusala ebisolo.
ako tukegendereze nnyo. Tumala kusaala swala ya Eid, yenna asalanga esswala ya Eid tennaba kuggwa. Bwe tutegeeza esswala ya Eid tutegeeza okubeera nga imaamu amaliriza eraaka ezebbiri n'asaza salaamu. Si kakwakuliza okumaliriza khutuba, wabula kasita tuva mu swala n'omala okusaala Eid, okusala kuba kutandise. Omuntu yenna gw'oba ogambye nti nsalira ekisolo akkirizibwa okubeera nga akusalira. N'olw'ensonga eyo baganda bange abasiraamu bakubiriza okubeera nga twetaba mu mulimu ogw'okubeera nga tusala ebisolo ku lunaku olwa Eid, n'oluvannyuma lwa Eid ennaku ez'essatu ezisigadde tubeere nga tukolera mu ibaada kwabo bonna Allah subhanahu wa ta'ala baanaabaawo obusobozi okubeera nga tusala. Era tuyitirize nnyo okutenderezaamu nnyo Allah nga tuleeta takbiira, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamdu. Hatta ne mu nnaku zino adhikaari ezo tuzireete wonna we tuba tuli, mu mawofiisi gaffe, mu mmotoka, wonna we tuba tuli mu mayumba gaffe, tuyitirize okuleeta dhikiri ezo. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamdu. Kubanga Allah atukubiriza nti fadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat, mumutenderezenga nnyo Allah mu nnaku zino 10. Allah walina atugamba fadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, ate mumutendereze nnyo Allah mu nnaku zire ez'okwanika ennyama. N'olw'ensonga eyo tuyitirize okuleeta takbiira abakyagaidi n'okutandika olwaleero. Oluvannyuma lw'esswala zo mu nnyumba yo, adhikaari ezo zireete ku lulimi lwo, mwemuli obujjuvu obw'okufuna ennyo empeera mu nnaku zino ez'ekitiibwa. Ekisemberayo ddala mbakubiriza okwetaba mu kusaala esswala ya Eid. Tusaale esswala ya Eid, nabbi yakubiriza nnyo hatta n'abakyala abali mu mbeera zaabwe zitabakkiriza kusaala babeere nga bajja babeerawo, bawulirize message ey'obusiraamu, bawulirize obubaka obw'eddiini yaabwe. Omwaka mulamba lwero olukuŋŋaana olunene lwe tufuna ng'abasiraamu kusisinkana mu kubeera nga tusaala esswala ezo eza Eid. N'olw'ensonga eyo mujje muleete abaana bammwe, mwenna muggweeyo mu mayumba mujje musaale. Abantu bangi batera okwegayaaza ne batasola ya Eid al-Adha. Abamu bali mu bisolo, abamu bali mu byakufumba, naye esswala y'olunaku olwa Eid nkulu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuuka okukubiriza abatateekeddwa kusaala bajje babeerewo, tujje tubeerewo twolese n'obusiraamu bwaffe. Twawule Allah ng'ojjukiramu nti waliwo ekiseera nga bwe tukuŋŋaana, ekiseera kigenda okubeera ekinene bwe tugenda okuŋŋaanira ffenna nga tuli mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. N'olw'ensonga eyo baganda bange abasiraamu tunyiikire nnyo okukola emirimu emirungi mu nnaku ezisigaddeyo, tutenderezeemu nnyo Allah subhanahu wa ta'ala, ate twetabe mu ibaada ey'okusala ebisolo tusobole okulaba nga twenyagira empeera eri Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء المهديين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم إعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين وانصر من نصر عبادك الموحدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين.